بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلمه أنه يسمع ويرى، فتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulama gwaffe ogw'olwaleero tugenda kutunuulira ku tarbiyatul awlaad fil Islam, endera y'omwana mu Busiraamu. Omwana tumuleze tutya oba oliawo abeere ow'omugaso oyo yeenyumiririzibwamu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani nti la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidi wama walad. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul balad yalayira abazadde n'atakoma ku kyakulayira bazadde. Allah subhanahu wa ta'ala n'alayira n'abo abaana baabwe be bazaala. Kiba kitegeeza nti omwana ono Allah subhanahu wa ta'ala gwakuwadde agenda kubeera nga amukubuuzaako. Oteekeddwa mukuza otya? Kusooka kwa byonna omwana ono kirabo Allah subhanahu wa ta'ala kyagabira omuddu we. Nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya alayhi salatu wassalam yasaba Allah we olusaba olweyawulidde oba olujjudde okubeera nga atya. Allah subhanahu wa ta'ala kyava amugamba nti قال ربي أن يقول يا مقام الله سبحانه وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. زكريا kusanyusana amawulire ag'omwana gw'ogenda okuzaala n'erinnya ly'ogenda okumutuuma, ogenda kumutuuma Yahya. lam naj'al lahu min qablu samiyya, sikifuulangako oluberyeberi oba tewaliiwo mu abo abaakulembera yali atuumye erinnya eryo. Allah subhanahu wa ta'ala fabasharahu, n'amusanyusa n'eggulire ery'omwana gw'agenda okufuna. Omwana ono mulimu abaddu Allah subhanahu wa ta'ala baagabirira abaana ab'obuwala, ate ne mubaamu baagabirira abaana ab'obulenzi, ate ne mubaamu Allah baatubekera muw'obulenzi n'ow'obuwala, ate mubaamu Allah baafuula abagumba. Kyava tugamba nti yaj'al lahu liman yasha inatha wa yaj'al liman yasha adh-dhukura am yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'al liman yasha aqima. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutuwa ezzadde eryo, kya buvunaanyizibwa gwe omuzadde okubaako ne by'olikolera. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Tahrim, n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum naara, mwetiiseeko omuliro n'abantu b'omu maka gammwe mubatiiseeko omuliro. Yagamba nti waquuduha annaasu wal hijaara, zigenda okubeera enku z'omuliro gagenda kubeera bantu n'amayinja. Amayinja gano mwana wattu gayambako ogwongera ku bugumu ly'omu muliro ne gubeera nga gwokya. Suratu Tahrim aya y'omukaaga. Amakulu ga aya eyo abavuunuzi ba tafsiri bagamba nti i'malu bi ta'ati llah, kolera ku bugonvu obwo obw'okutya Allah, wattaqu ma'asi llah, gwe muzadde otye okujeemera Allah tabaraka wa ta'ala, wamurru awlaadakum
era olagire n'abaana bo bimtithali al-awamiri okubeera nti bateeka mu nkola ebyo ebyabalagibwa wajitinabu nawahi n'okubeera nti beesamba ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga abaziyiza. First of all, gw'omuzadde osooka kwetangira n'okweziyiza n'oteeka mu nkola Allah bye yakulagira n'olekayo bye yakuziyiza n'okubeera nti olekayo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuziyiza olwo n'obeere ng'olagira n'abaana bo. Fadhalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar. Ekyo nno mwana wattu ojja kubeera nga weebuuliridde gy'oli n'ali abantu b'okubeera nti beesambibwa omuliro. Hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma agamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul, yawulira omubaka wa Allah okusaasa n'emirembe gibeere ku ye ng'agamba kullukum ra'i, mwenna muli balunzi, wa kullukum mas'ulu 'ani ra'iyatihi, ate mwenna muli baakubuuzibwa ku ebyo bye mulunda. Yagamba nti al-imaamu ra'in, omukulembeze yenna waali ayina baalunda, wa mas'ulu 'ani ra'iyatihi, era waakubuuzibwa kwabo baakulembera. N'agamba nti wal mar'atu ra'iya, naawe omukyala oli mulunzi fi bayti zawjiha, mu nnyumba ya bbaawo, wa mas'ulatu 'ani ra'iyati ha, era ojja kubuuzibwa ku baana abo endira gye wabaleramu. Kiba kitegeeza bwe tubeera nga ffenna tuli baakubuuzibwa, omukyala oteekeddwa okutunuulira butya omwana gy'omulezeemu, mwana wattu mu ndera egwanidde oba ey'obusiraamu. Akhrajahu al-Imaamu al-Bukhari, hadithi ntuufu. Abaana tubaleze tutya? Ensonga zino wammanga zituteekeddwa okutunuulira. Tarbiyatul imaniya, tuteekeddwa okubalerera ku ndera ey'obukkiriza. Point number 1, tarbiyatul imaniya, tuteekeddwa okubalerera ku ndera ey'obukkiriza oba ey'okutya Allah. Yushmalu al-fath ala al-walad bikalimatu la ilaha illa Allah. Ekyo nno kibuna eri buli muzadde yenna kubeera nti omwana ono amutegeeza ekigambo kya la ilaha illa Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam kyava atugamba iftahu ala sibyanikum, muwatuze abaana bammwe okubeera nti boogera ekigambo awwalu kalimatin, kigambo eky'oluberebere bila ilaha illa Allah, kubeera nti bategeera nti wali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Wa'alam, era okitegeere mwannyinaze oba muganda wange ampuliriza, anna alwalad, mazima ddala omuzadde, yuqallidu, mazima ddala omwana, yuqallidu abaahu wa ummuhu, mwana wattu agoberera maama we ne taata we bye bakola, taqlidan mutlaqa, wa ba'da wiladatihi mubasharatan ya'taniqu, n'oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwe ojja kusanga ng'omwana ono embeera kwakulidde, mwana wattu akulira ku mbeera eyo mwana wattu bazadde be gye bawangaalirako. Wa sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti kullu mauludin, buli mwana yenna azaalibwa yuladu ala alfitra, azaalibwa ku bubumba bwa busiraamu. Fa abawaahu yuhawidanihi, maama yamufuula omuyahudi, au yunasaranihi, oba omunaswara, au yumajjisanihi, oba omusinza muliro. Kiba kitegeeza nti gwe omuzadde oteekeddwa okurabba oba okulerera omwana ono mu busiraamu under the umbrella of la ilaha illa Allah, oleme kubeera nga mwana wattu obubumba bwe buno obutta. Ekyo nno mwana wattu ojja kukisanga mu hadithi ya Abi Huraira, hadithi akhrajahu al-Imaamu al-Bukhari. Mu baatukulembera abo Mba sallallahu alaihi wasallam bye yatumibwamu baalimbisanga obubaka bwa bannabbi waabwe oba bwannabbi waabwe bihujjatin, ku lw'okubeera nti baagambanga nti anna abaahum, mazima ddala bakitaabwe, laisat a'maluhum bihakaza, bakitaabwe oba bannyaabwe tebabalagira kubeera nga bakola ebyo. Allah kyava atugamba nti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, bwe babagambanga nti munnange mugoberere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabasizzaako, bagambanga
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباؤنا fetusazeewo okugoberera ebyo betwasinkaanako bazadde baffe baali nga bakola. Kiba kitegeeza ti gwe maama oteekeddwa okwegendereza obusiraamu bwo oba omwami omwana ono kyakula alaba mu maka mwana wattu kyagenda okubeera nga atambulirako. Singa anaakulaba nga mu butuufu toli oyo omuzadde akolera ku busiraamu nakyo kyajja okutwala mu butuufu abeere nga bw'atyo bw'awangaala. Ne bw'ebeera nnyambala omwana kyakula alaba maama we kyayambala ne bw'atyo bw'awangaala mu bulamu bwe. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala tunyumizira tugamba nti bagamba nti inna wajadna abaana ala umma twasinkana bazadde baffe nga ekyo kye baliko wa inna ala atharihim muqtadirun era naffe mu buufu obwo mutusazeewo okubeera nga tutambulira. Kiba kitegeeza nti kiba kizibu nnyo kubeera nti omwana ono omugjaku ekyo kyaliko. Bwe kibeera kikyamu ajja kubeera nga kyatwala ate bwe kibeera nga kituufu kwajja okubeera nga atambulira. Wakaanu yahlifuuna bi abaihim edda baalinganga balayira bakitaabwe ne bannyaabwe. Olwaleero ebigambo byeyogera ewaka omwana ono abimasitalinga, so oteekeddwa okwegendereza. Pakumba sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga abaziyiza n'abagamba nti mu nsonga eyo n'abagamba nti la tahlifu abaakum, temulayira bakitammwe wadde ne bannyammwe, bal tahlifu billah, wabula mubeere nga mulayira linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Omwana wo beera nga omulerera kubukkiriza oba birru rabbi waladika ala al-aqida, mulerere ku nzikiriza entuufu kama faala Ibrahima wa Yaqub, na nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim ne Yaqubu bwe baalirira abaana baabwe. Wawassa mu suratul Baqara aya 13 Allah agamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi, yabeera nga alaamira Ibrahimu abaana be, wa Yaquba ne Yaquba balaamira abaana baabwe, ya baniya abange mu abaana bange, inna Allah astafa lakum ad-din, oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabalondera enzikiriza oba system mwe muteekeddwa okutambulira. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako nga muli basiraamu. Abaana bo bagambe nti mbutuufu Allah subhanahu wa ta'ala atwetaaga tubeere abasiraamu. Ekyo nakyo kibakalaasire. Lwaki tuli basiraamu? Kubanga bwe bubumba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeeranga attonderako. Qala Ibrahim alayhi salatu wassalam, nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam yasabanga Allah we agamba ati rabbana, ay Allah wange, waj'alna muslimaini laka, tukusaba otufuula abasiraamu ddala gy'oli, onfuula omusiraamu ddala gy'oli, wa min dhurriyyatina, n'ezzadde lyange ummatan muslimatan laka, nga kibiina mwana wattu eri abasiraamu nga kyasiramukira ggwe. Kiba kitegeeza nti naawe taata oba maama oteekeddwa okusabira abaana bo bano Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akulongooseza abaana bo babeere abaana abalungi, baleme kubeera abaana nga mwana wattu we babeera bakoze obusiraamu bwabwe mwana wattu weeraliikirira. Basabire mu dduwaazo, kubanga omubaka yatugamba nti thalaathu da'awaati, edduwa zange 3 mustajabun, zaanukulwa mu maaso ga Allah. Yagamba nti wa da'awatul walid, edduwa omuzadde gy'asabidde liwaladihi, eri omwana we Allah ajanukula. Musabire ku makya, basabire mu swala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akwanukula. Wanada Nuhun ibnahu, Nuhu yatukokoola mutabani we, qailan, namugamba nti ya bunayya rukab ma'ana, wange gwe mwana wange, mukaseera nga Allah agenda kusaanyaawo abaana omulembe gwa Nuhu, yamugamba nti ya bunayya rukab ma'ana, wange gwe mwana wange linnya nange eryato, wala takum minal kafirin, tobeera mubaddu bajeemu bawakanya amateeka ga Allah. Suratu Hud aya 2. Naye omwana yagaana, Allah n'amuzikiriza mubaddu abaali abajeemu. Weekeke omwana omukadde omuzadde nampuliriza, weekeke oba weekese ezzadde lyo okubeera nti ligatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe yakola nabbi waffe Ibrahim alayhi salatu wassalam, okubeera nti yabeesambya okubeera nti tebali abo ezzadde erisinza amasanamu. Atutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Ibrahim aya 35 yagamba nti rabbi ja'al hadha albalada amina, ay Allah nkusaba ofuule
Ibrahim asaba Allah we ngamaze okuzimba Kaabatu Sharif yagamba nti ayo omulezi wange Allah fule ekibuga kino ekyemirembe wajunubuni wa baniya weesambe nze subhanallah nezzadde lyange an na'budu al asnam okubeera nti terisinza masanamu. Osobola okubeera nga oli mukyala embeera omwana ono gyakuza kulaba toli mu mbeera yakweraguza toli mu mbeera ki jukira nti omwana ono akimanstalinga ajja kubeera nga akitwala. So saba Allah tabaraka wa taala yesambye omwana wo okubeera ntagatta ku Allah tabaraka wa taala nga Ibrahim bwe yakola. Wa qawlihi wa idh qala Luqman libnihi Luqman era yalamira mutabani we wa huwa ya'idhuhu ng'amubuulirira yamugamba nti ya bunayya owange gwe mwana wange la tushrik billah togattanga ku Allah inna shirka la dhulmun adhim mazima okugatta ku Allah kyonono kinene oba zambi ddene. Luqman aya 13 suratu Luqman aya 13. Abaana bo bagambye nti munnange temugattanga ku Allah temukolanga obushiriku bwonna kubanga bwe munaakikola kijja baviirako omutawaana munene mu maaso ga Allah. Omwana wo murru waladika omwana wo beeranga mwana wattu omulerera bisalati omulirire kusa kubeera nti ayimirizaawo esswala wa'allimuhu iyaha era obeere ng'ogimuyigiriza. Maama omwana mulirire kubeera nti asaala naye anaasaala atya nga ggwe tosaala? Taata mwana mulirire kusaala banaasaala batya abaana bano nga mu maka mu butuufu temuli mu swala? Si kya buvunaanyizibwa omwana ono mulirire ku mbeera y'okusaala ate obeere nga ogimuyigiriza abeere nga agisaala. Sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti murru awladakum biswala li sab'i mulirire ku baana bammwe mbalirire mbalagire okubeera nga basaala nga bawezezza emyaka 7 wadribuhum era mubakubemu ku bukibooko alayha li'ashar nga bawezezza emyaka 10. Yagamba nti wafarriqu bainahum fil madaji ate mubeere nga mubaawula mu bisulo. Kiba kitegeeza nti omwana ono bwaweza emyaka 10 obwongo bubeera bukuze mwana wattu oteekeddwa okukwata kibooko ate obeere nga omurabba. Istami' ila Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa yahtamu biswala. Tunulira nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam mukululunkana n'okubeera nti ayagaliza ddere lisaale. Qaala Allah atunyumiza mu Qur'ani n'atugamba nti rabbi inni askantu min dhurriyyati yasaba Allah we namugamba nti Allah wange ntadde wano ezzadde lyange biwadin ghayri dhi zar'in mu kiwonvu omutaliimu kalimibwa konna inda baitika almuharram naye batadde kumpi nnyo n'ennyumba ye ey'emizizo. Rabbana liyuqimu ssola Allah wange nkusaba abaana bano basaale swala. Osobola okubeera nga wapangisa kumpi n'omuzikiti abaana bano batwale mu muzikiti bagambe nti Allah wange ezzadde lyange nditadde wano kumpi n'omuzikiti naye njagala abaana bange babeeremu abo abayimirizaawo swala. Wakitiibwa Allah ajja kubeera nga akwanukula. Waqaala Luqman libnihi bano baatukulembera mu balongoofu bannabbi ba Allah. Luqman yagamba mutabani we namugamba nti ya bunayya aqimis swala wange mwana wange yimirizaawo esswala wa'muru bil ma'rufi olagira abantu okulongoosa oba olagira obulungi wanaha anil munkar ozize embeera enkyamu wasbiru ala ma asabak era oguminkirize obeere muguminkiriza n'ebyo ebiba bikutuuseeko. Suratul Luqman aya ojja kubeera nga ogiraba. Ismail alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah ayitibwa Ismail yagamba wadhkur fil kitabi Ismail Allah atugamba nti banyumize kubikwa kwebyo ebyali mu kitabo kyo ku nabbi wa Allah ayitibwa Ismail innahu kana sadiqal wa'di mazima ddala yali wa mazima oyo atuukiriza endagaano ye. Wakana rasulan nabiyya era yali mubaka wa Allah ate nabbi wa Allah. Wakana ya'muru ahlahu bis-swala yalinga alagira abantu be okubeera nga basaala esswala wa zakata n'okubeera nti batola zaka. Wakana inda rabbihi marudiyya. Suratu Maryam mwana wattu ojja kubeera nga aya ogisangayo. Yaqulu ta'ala Allah ategeeza n'atugamba nti wa'muru ahlaka bis-swala wastabir 'alayha lagira abantu bo babeere nga bayimirizaawo esswala subhanallah ate babeere nga bagyekwatako. Maka gaffe temuli mu swala kyova olabanga abaana baffe esswala la yahtamuuna biha oba oliawo tebagitutte nga nsonga gye bali. Rabbi waladika ala al akhlaqi alfadila abaana bo balirire mu ndera esinga okubeera nga nnungi. Akhlaqun
empisa esinga okubeera nga nnungi. وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس atunyumiza atugamba nti an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam yagamba akrimu awladakum bannange abaana bammwe mubalirire mu ndera esinga akrimu awladakum abaana bammwe batuuma amannya amalungi wa ahsinu adabihum ate mubeerenga mwana wattu mubagunjula mu ngunjula esinga okubeera nga nnungi. وعنه أيضا إلى حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أنه قال يا جامب من حق الوالد على الولد مبفنان ومزد بمفنان كمانا وي أن يحسن أدبه okubeera nga alongoosa empisa ze wa yuhassinu ismahu n'okubeera nga alongoosa erinnya lye. akhrajahu al-Bayhaqi wa qala aydan ila tugamba ma nahala walidin waladan afdal min adabi al-husn mwana wattu teriyo mwana kyajja muzadde mwana kyavunana muzadde we nga kubeera nti mwana wattu alongoosa empisa ze obenneeyisaaye. قال الشاعر ومجز ومجابات قام بقام به قد ينفع الأدب الأولاد في صغير موانا watu engunjuleno esobola okugasa omwana ono nga muto walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabun ate mwana wattu oluvannyuma lw'okukula tekusobola kubeera nga mwana wattu kumugasa okugunjula kuno kubanga omuganda agamba akakyamamamira ogezaako kukagolola mu bukulu ate kamanyika bumenyisi nagamba nti innal ghasuna idha adda litaha addalat wala talinu walaw. almuhimmu kyetwagaddemu kubeera nti omwana ono omugunjulira mu ngunjula esinga okubeera nga nnungi. al akhlaqu alfadila engunjula gy'oteekeddwa okumugunjuliramu omwana ono gw'omuzadde الصدق mugunjulenga mwana wattu wa mazima. الصدق mwogezi wa mazima. الأمانة nga mwesimbu. احترام الكبير nga mwana wattu agulumiza abakulu abawe ebitiibwa byabwe. والضعيف mwana wattu n'abanafu nga abasaasira. الإحسان إلى الجار abeerenga alongoosa eri omulirwano. وغيرها من الأخلاق n'empisa endala ezifaanagana ku bwezityo. mwana mugunjulire mu mbeera y'okubeera nti ayogera mazima takulimba. mwana mugunjulire mu kubeera nti mwesimbu byoba omuteresezza kituusanga bw'okimuwadde. ihtiramil kabir abakulu abawe ebitiibwa byabwe. ne subhanallah olwaleero osanga omwana olw'okubeera nti bw'atyo bwe yagunjuzibwa nga bw'atyo bwafaanagana. n'okulongoosa eri emirirwano. omwana ono mwesambye okubeera nti tabeeramu abo abalimba. wasarika n'okubeera nti alimu engalo empanvu. asabbu okubeera nti avuma. wamin rafaka isoi n'embeera ezisigadde embi. omwana ono toteekeddwa kubeera nga omugunjulira mu mbeera ezifaanagana ku bwezityo. qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mathalu jalisu salih kifaananyi ky'omuddu awangaala n'abaddu abalongoofu. wa jalisu soi n'oyo awangaala n'abo ababi yagamba nti kahamili lmiski afaanaganako nga bw'olaba omutonzi wa kalifuuwa wa nafikhi lkil mwana wattu n'omusaanuusi w'ebyuma. omwana ono bw'anaawangaala ewantu nga embeera yaawo bw'etyo bwefaanagana bujja keera ku makya bwetaabeera ennungi bujja keera ku makya ng'emize egyo agikoppye ng'agitutte saateera bwe n'abeera nga nnungi bujja keera ku makya nga shi olhi adoptinze enneeyisa yaawo. almaru ala diini khalilihi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuddu yenna abalibwa ku nzikiriza ya mukwano gwe oba ku nneeyisa ya mukwano gwe. yagamba nti falyanzur ahadukum man tukhalil tunuulira ani mwana wattu gw'ofuula mukwano gwo. ewaka wano omukozi gw'oleseemu abaana afaanagana atya yeeyisa atya bw'anaabeera nga si musiraamu era byebyo byagenda okusiga mu mwana ono. bw'anaabeera nga musiraamu bajja okusiga mu mwana bijja kuba birungi byereere. haddhir waladika weekesa omwana woono min atashabbuhi binnisa
bw'abeera wa bulenzi okubeera nti yeefaanaanyiriza bawala. Wahadhir ibunatika n'omwana wo w'obuwala min atashabbuhi birrijal, okubeera nti mwana watte yeefaanaanyiriza baana ba bulenzi. Olwaleero omulembe gwe tuwangaaliramu gw'abaana ba bulenzi kusiba nviiri, kwambala balansi, baana bawala kwambala mpale n'ebirala ebigwa mu layini eyo. Muzadde omulungi agunjula omwana ateekeddwa okubeera nga omwana ono amwekesa ne ssekwekesa yenna embeera ezifaanaganako bwe zityo. Wahadhiruhu, era omwekese min at-taqlid al-a'ma mithlu tatwiru ash-shi'r, empisa emize emibi ng'okukuza enviiri empanvu waba wa bulenzi. Wa ta'liqu al-qirtu lidhukuri, n'okubeera nti mwana wattu awummula amatu abeera wa bulenzi. Kashfi surra, okubeera nti ayambala engoye n'ebirala emize emikyamu, omwana wattu omwana obeera nga omwesambya. Tarbiyatu al-aqliya, omwana ono mulere oba mugonjulire mwana wattu mu mbeera ey'okubeera nti aqliya, ey'amagezi. Watushmalu dhalika, ekyo nno mwana wattu kibona taalimu alwaladu alquran, okubeera nti omwana woono omuyigiriza Quran. Lihadithi sallallahu alaihi wasallam gyagamba nti alfiqhi alaqida asahiha asiratu nabawiya, sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okubeera nti abaana bano tubalerera mu kubeera nti bamanyi okusoma Quran, babeere nga bajiiga. Tarbiyatul ijtimaiya, endera ebuna eyawamu. Watushmalu adabu salam, n'okubeera nti amanya embeera za salam, butya batola salam. Wal istidhan, n'okubeera nti omwana ono akola atya, omwana ono ayiga engeri gye bayingiramu eri abakulu, si kumala kafubutuka bufuutusi mu bisenge by'abakulu n'ayingira. Al atish watathaub, bagera ki nga basimudde, bwagamba oli wayasimula gamba nti alhamdulillah, gwawulidde gamba nti yarhamukallah, ate n'omuddawo gamba nti yahdikumullah yaslih balak. Ate ono atathaub ayayuyizza akwata ku mimwa. At-ta'amu washarabu, alidde atya, anywedde atya, lisa omukono ogwa ddyo, nywesa omukono ogwa ddyo. Al-majlis, entuula, atudde atya. Ijtimaiya, empangala ya society, tuwangaala tutya. Bino byonna obimuyigiriza obeere omuzadde omulungi. Boogera batya mu bantu, iyadatul marid, okulambula abalwadde, wa ghayruha, n'ebirala ebifaanaganako we bityo. Wa'allimuhu kayfiyatu mura'ati huquqi al-akharina, era omuyigirize bw'otya bw'ateekeddwa okubeera nga alondoolamu n'okubeera nti alabirira abalala. Mithlu huquqi al-abawayni, omubuulire biki ebivunaana ku bazadde, abazadde ateekeddwa kubayisa atya. Dhawil arham, ab'eŋŋanda. Aljari, emirirwano. Almuallim, abamusinga ku bukulu. Arrafiq walkabir, abanafu n'ababakuze mu myaka. So omwana ono tunoolira Luqman bwe yagamba mutabani we, n'amugamba nti wala tusaidu khaddaka linnas, mwana wange toboggokera bantu, tobeera wabboggo mu bantu. N'amugamba nti wala tamshi fil ardi marha, towezaako okutambula ku nsi nga weeyagala. Innaka lan takhlika al-ardha wa lan tablugha al-jibala tura, kubanga tojja kuleeta lunyaafa mu ttaka wadde okuwanvuwa okwenkana eggulu. Ezo zonna mbeera muzadde mwateekeddwa okuyita abeere ng'aliriramu omwana we, abeere w'omugaso fil mustaqbal. Tarbiyatul jismiya, endera ey'omubiri. Wa hadha yushmal, mwana wattu ekyo kibuna. At-tahyi'a al-ghadha'u salih, المسكن الصالح، الكساء الطيب، المناسب، معالجته إذا مرض، تحذير من التدخير، شرب الخمر وغيرها من المسكرات. tekedwa okubeera nga mwana wattu omwesambya omwana woono okubeera nti tayemanyiiza intoxicants ng'okufuuwa sigala, ng'okunywa omwenge, ng'okunywa shisha n'ebirala bifaanaganako bwe bityo, mu mbeera ey'okubeera nti omwesambya emikwano emikyamu, okubeera nti tawangaala nagyo. Wafil khitama, n'ekisemberayo ddala, aqulu lakum rubbu awlaadakum tarbiyatan saliha hatta yakunu awlaadan salihin. Mulirira abaana bammwe mu ndera esinga okubeera nga nnungi okutuusa bwe banaabeera
abaana abo abalungi abenyumirizibwamu. Yad'una lakum fi hayatikum, nga mujja kwegomba okubalako mu bulamu bwabwe, wa ba'da mamatikum qailina, n'oluvannyuma lw'okufa kwammwe bajja kubeera abaana abo abasigaddewo nga buli omu amwenyumiririzaamu. waqul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, bajja kusabira ku dduwa oluvannyuma lw'okubeera nga ojjulukuse mu bulamu buno obwensi. Nabwe abooluganda abakkiriza, ensonga ezo tuzitwale nga nkulu nnyo eri muzadde yenna alina omwana oba wa buwala oba wa bulenzi, obeere nga oziteeka into consideration, oba oli awo society ebeere nga erongooka n'amaka gaffe gabeere nga galongooka. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.